Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself. Thank you so much for watching BTM TV before 5 in particular. Neno nako olwaleero nga wena bagamba njaga soko bebaza mwenna bafani bange wale bangwera ku YouTube okuli Celeb Jazz with King Smith. Celeb Jazz with King Smith. Wano wado buchano chana obungi obulala obugoberera naye njagadde okubebazamu akesuso. Onako olwaleero nanonyeza ku mukyala amanyiddwa nga Alicia BossChic. Ensonga nnyo lwaki munoonyeza mbadde mu mummanja paka wena mufunye muka exclusive interview. So onako yagenda kubatubulya yavaawa kyekyamuleeta mu industry ntalo kizaalwanye mu industry na birungi kibyafunyemu ebibuuzo ebitano tugenda kuba tusinzirako olunaku lwaleero. Alicia, welcome on the show. Thank you so much. How are you? I'm okay. How are you doing? You're so fashionate. Is that the right word to use? Fashionable? Yeah. Ani akutera okudesigning? Nze mwenye nina ama designing naye nze mwenye neerondera ekimfitting like ekinyumira nengamba no, I want to dress like this. Yeah. For those who don't really know you, that want to identify with who you are, bayitiramuko mu bigambo byonga bitano mukaaga. Alicia BossChic, Alicia influencer, marketeer, host, bintu bingi nnyo byenkola like mu industry ya entertainment industry. Entertainment industry no giyingira mu bbanga ki? Njibaddemu now 3 years now. Nasokera at Liquid Silk, nasoka n'omwami Avve sechanzi yeyampita nangamba Alicia, I see you have a big following, ate you have a potential osobola okola ki okurunninga my bar, so I started from there. Okay. What inspired you gamba muno however much walina following enene jesubi antu wale wajija mabaala oba mulimu gokola kati? What inspired you joining amabaala all entertainment industry? I love music, njagala nnyo ebintu ebyo entertainment ebyo bikwatagana ne industry ya gondi ya music. Yes, mbyagala nnyo. Yeah, I think that was your inspiration. Yes. On a normal day nga saga kunywa biri byali okola before emyaka 3 gyomaze mu entertainment oba mu marketing ya mabaala ne mu celebrity world, on a normal day Alicia akola sente nga meka? I can't tell you how much zenkola sisobola kubanga like nyingi za sente nyingi nnyo naye saazogera. Nti kyekyakuja ku Liquid Silk okudda gy'oli kati? Ne ekya savaayo ku Liquid Silk. Liquid Silk yali erina okushiftinga egende ewalala. Yeah, so ebbala neggalawo kubanga egenda kushiftinga okuva ku Village Mall then ate egende ewalala. Ate nga newalala already nali nkola ewalala. Nali nkola Wave, Fame, mabaala mangi nnyo agali awo ekkololo ge nali nkolako. So nali ninzeemuko bamalirize then nzireyo. Yes. Okay, what has business ene ey'amabaala contributed to your brand as Alicia BossChic? I've earned a lot of money. Ate abantu bangi nnyo ne nali simanyi kati bammanyi okitegeera. Yeah, such like chimpadde n'erinnya ekisinga obukulu. Ekisinga obukulu. Okay, oli yandigambye lwaki wayita BossChic however much ng'amannya go gali amannya ga matuufu gwana? Alicia Kembabazi. So lwaki wayongerako erya BossChic erinnya talizaaliranwa? BossChic kubanga ndi boss like ndi bossi nganze like I don't see depending ku muntu mulala yenna oba si depending nga katugeze nga ku musajja yenna no nekolera sente zange. That's why I call myself BossChic, boss herself. Nze Alicia. Yeah. Does this mean that you're not dating or seeing any man? I'm not. I'm single. I'm still virgin. Abantu like. I'm still single. Nkyali virgin. Abantu abamu balowooza nimba. Omanyi batusomesanga nti waliwo primary virginity, secondary. Which level are you at? Ndiwa like sikwatibwangako kitonde kisajja. So tugeze King Smith abadde ajja ewa mami. I'll say maybe 40 okunonayo nina okuleeta embuzi. Erina okuleeta buli kimu ekikusabibwa. Naye nga ndi mbeerera. Embeerera like gye tumanyi? Embeerera gye mumanyi wadde mbeera mbantu naye nkyali virgin. Mbeera mu bantu like I hang with boys what but nze nkyali virgin because si dating abasajja saagala.
datinga musajja. Oh, anyways, I would together crowd because of the limited time we have on the show. But anyways, talking about your hustle. Ntalo kizoyiseemu okulaba nti otuuka awoli nga tunagenda ku zino ezibadde recent. Nze nno siina ntalo. Yes, this is the first time Renvu ate just na mentioninga bumentionizi ku mukyalo oyo naye nga tekyali mbubi nakyogera kubanga ye yakyogera ate ye nakifuna in the different way okitegeera naye nga tewaliwo nnyo eni nze no siri muntu wa ntalo kuba saagala nnyo ntalo. Yeah. Mukyala Akembabazi, Alicia, the boss chick, I'll call you that. Olutalo ne Bad Black, golooza ki ekyaluleetawo? Ekyalule, I think enti ye agamba ye tebamugamba like tayogeraako kitegeera wona omwogerako nti Bad Black oba nti agamba nti ye president w'abamalaya naye ng'akyogera ajja kuddira kugambe waakyo njogerako atandika okuvuma so that's her kyekyo nange kyenayogerako ate nga like it wasn't a big deal cause ye mwennyini akyeyogerera. Yeah. Do you think that someone and Bad Black engage jaina following and then engage whatever riding on to her fame? No. Ekyo tekisoboka because already nyina erinnya ate nga n'ekirala nyina abantu bangi abagagga benkola nabo kati Mr. Elvis Sekyanje musajja mugagga nnyo mutabani wa wava munno okitegeera oyo osobola omugamba ssebo n'okolera erinnya ko naye kati okolere ku Bad Black ogenda kukolera linnya ki at least oba n'aligenze ku boss munnange oba boss Zari the boss lady okitegeera kubanga ye boss ekintu like you know ogamba Bad Black she's not a boss. To me, she's not. Who's a boss? What do you understand? The word boss. Nganze. To me, like someone who is hardworking, someone who, like, afuna sente, nga azise mikono, like, oba, bachita batya mikono mituufu weekoleredde like olagawo kino. Alicia, kyogamba Bad Black teyeekolerera sente zafuna mikono makubo machamu mikono michamu. I'm not sure about that. Nayenze we manya boss what I know okubeera. Do you have any intentions of you fueling Lutalo wakati on Bad Black? But I'm not seeing Lutalo. Tewali Lutalo. Social media wegenda maso na tewali Lutalo. Kale eyo katuveyo. Anyone would think Bad Black yavayo na sabaka senteke. Gwomu ku bantu abali awo nga mulaba. Twalabye over the weekend Bad Black akuvaayo nga akasente baleka nga abakamuwadde. Of which when chogerako nkulaba akasmile. What is your take on it? Bad Black obukadde 5 ebbasa gye twalabye simanyi gwe wagirabye yo? Nze nalabye ekibox wrapping naye kyabadde ng'ekiringa tekiriimu sente ekyo ekibox. Tekiriimu sente. Ekinene nnyo baba bamuwadde mukazi wattu engeri gye yalaja n'ennyo n'agamba ye ayina family ate takola bintu bya bwerere like anti engeri gye bamuyita anti volunteer okitegeera yebyo tabikola so basazeewo bamuweeyo miliyoni nga 5 nga yagambye nti abaana bayagala balye kanyama ze bamuwadde era naye nga tekisoboka already twalabye Bad Black engeri gy'omanyi naye Bad Black show yalizirese nazikuba ku mmeeza we punayita abakamera bonna nti zizo miliyoni zanga meka 5 bazimpadde naye wazabyeko yasayininze ekipapula n'agamba nzi already bansasudde naye nga ne muli mu mutima gwe ng'olabira ddala tali si mumativu naye agendera awo sijja mumala tebamwongera n'agendera kati zaaki naawe zaaki sincere zaaki nga waliyo abantu abakya yagamba yakola mmere owulira abantu bangi abakoze obulango like mama wa Buganda nze Alicia nakola akalango ba bishops bakoze obulango kitegeera bantu bangi kati buli omusenga abadde ajja asaba ezo zonna sente like tekina makulu ekyo. So kanegwe mu mutima go, do you think she's deserving ofuna sente zino, yes or no? Ezo sente nnyingi nnyo tewali kyeyakola kyamaanyi ekyo buli muntu asobola okukikola. Singa wandibadde omuwa sente nga meka? Waddeyo akasiima ako kabagenderako miliyoni 5 aweeko ne balooya kigwe. That's it. Singa gwe wali government minister of health Bad Black omuwadde sente nga meka? Ku 5 byasaba.
Saali muwadde kubanga ebintu bye tulina okukola bingi nnyo mu kaseera kano aka COVID okitegeera. Ezo ssente ziba nnyingi nnyo okuwa omuntu omu. So saali muwadde wadde n'olwataano. Kale eyo nga tuvudde wa Bad Black omuko bajjo yavayo n'agamba yakwepikira tunula mu kamera awo omuwe list y'ebintu byagala ajje okunona Virgin Alicia BossChic. Like ebyange ne bajjo relationship like sinaba giyanjula mu bantu so kikyali tugira tulinda ku kyogerako eky'omukulu bajjo. Nego oba omulaba ng'olaba qualities. He's a good guy. He's a cute guy. So zibwe mulabamu. Katusoko omusomeremu awo ebintu ebyetaagisibwa wakaganze ono oba kuno nanga kalenzi just in case okkiriza. Biteesa naye si mu kamera ebya love yange saagala ebeere mu kamera we neebange ntuufu. Katusoko omugambe nti gwe yagenda okusookerako. Kwa tugambye. Anti nze ndi virgin era yakimanyi nti ndi virgin. That's why yagamba njagala nkwane kaana akato ndi mwana muto naawe okiraba. Ndi 23 years. Okitegeera. So ndi virgin naye akimanyi. Sajjenga yetegekedde ka Virgin Alicia. Alicia nga tumaliriza mukwano go Bigeye. We saw you sometime back nga so close. He's going through a hard time. I don't want to talk about Bigeye. A message to a friend in need. Mukama muyambe. Mukama muyambe. Yeah, that's it. Alicia, omanyi okusaba? Yeah. Would you send a prayer to Bigeye? Bigeye kusabira Mukama akuyambe buli kimu kitambule bulungi nnyo n'ennyumba yo gimaleyo. That's it. Would you want inenge yona kaze abadde agala akasente nga bwakagala ate kutumira the BossChic akasente ako wande nno naawe million ezebina zaagamba. Would you offer okumuwola maybe okumyaka amala ennyumba ye? Banne Mukama ama Bigeye akuyambe bambi akuyambe era nkusabira buli kimu kijjaba bulungi tofaayo. Ati bana bavuddeyo ne bamuvuma ne bamwogerera simanya mulogo. What is Bigeye omulamu kakantu kona like that? Sibimanyi, I don't know anything. Simanyi sagana byogera kwa sibimanyi. Sina wentandikira. Nze manyi kirire bino sibimanyi nnyo. Ndio wakoma kwogera naye. Nani? Bigeye as a friend. Nkugambye sibimanyi nze mulaba bulabi. Ndi mukwano nnyo gwaba artists bangi. Okitegeera kozi nkola mu bintu bya hostinga. Kati je nkoma naye simanyi nnyo. So I don't know anything. Yeah. Kale, guys, we have to end the show right about now. Naye kansaba omukyalo ono the Virgin nze kubatiza erinnya the Virgin Alicia BossChic. Your last words to your fans. Thank you so much, guys, for watching BTM. I'm called Alicia the BossChic. Keep following my pages. Keep following Alicia for more information. Thank you. Kale, mwena wena mamadema mwegomba, just get to me. I'll get close. I'll get you guys close to her. Anyway, I'm kidding, but continue following me on my Facebook. That is King Smith. On Instagram, King Smith. Then on Twitter, Shadik Smith Official. Ku YouTube, ndikonga Celeb Jazz with King Smith. Ojja kuwonda buli nnyo subscribing it. So kwanga teka omulimu guno. Kim GK, Sherina Wall, and the rest of the crew back in studio. I love you so much. Ciao, ciao, bye bye.